Mizo wa majege gwanga General Muhoozi Kainerugaba azeyambisa emikutu emigatta abantu okutuusa obubaka bwe eri eggwanga kyokka nga buno olumu abalengere wala babulabanga obulengeza kakogasina okuva olw'obuwanga bw'abalala nga bwasuusuuta obuwanga obubwe bwagamba nti babachwezi oluusi banyankole. Bino byonna bize tebiweebwa makulu okutuusa omukomi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe yawambibwa era nga wayise ebbanga General Muhoozi nga yita ku kibanja kye ku mukuto gwa X n'awandiika nga agamba nti kituufu eri Mutwe yamulina era nga ali mu kaweefube wa kumusomesa Lunyankole. Ekyena kuno yagenze okulabikako mu kkooti Masaka nga awulubadde era nga atambula awenyera abamulabeko ne batubula nti yabanyonyodde tiddala kituufu yali wa General Muhoozi era nga yamutulugunya nnyo okubula okumutta. Bino n'ebirala byazza wandiika geno bwasuusuutwa banywanyi be byaleetera abantu okulabula nti we bituusa General Muhoozi asima nnyanga za ntalo z'amawanga ekyennaku nga ne kitaawe ate nga ye mukama we General Yoweri Kaguta Museveni afuuse ekyesirikidde. Nga bituuse wano akulira ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu talinze kizibu okufa Naganga awandiise omukuku gw'ebbaluwa gy'aweereza abakulu okuva mu Ankoleko ne Kigezi nga basaba basitukiremu ku bulwa buno obugenda mu maaso mu ggwanga lyonna. Mu baweereza ebbaluwa zino kuliko munnabyabufuzi Amanya Mushega, Ssaabalabirizi yawummula Bati Katuleebe eyaliko Ssenkulu wa Makerere Mondo Kagonyera, Ssaabasumba w'Eklezia Katolika Musaze Ery'Embalala, abalabirizi b'ekkanisa ya Uganda mu kitundu kino, abakulira enzikiriza y'Obuyisiraamu mu Ankoleko ne Kigezi gakugasse n'abalala. Mu kiwandiiko kino Kyagulanyi abulidde eggwanga nti bwe yeetegereza omuliro ogutandise okunyooka akadde konna guyinza okutuntumuka ate ng'ekyennaku agukuma atandikidde ku mikutu emigatta abantu okufumbekedde abavubuka abayinza okuba banguba okubuzaabuza. Ono alumiriza Muhoozi okusiga obukyayi obwesigama ku mawanga newankubadde ng'alinga asaagirira era ng'entakera awandiika ebigambo ebiringa ebirengeza abalala nga bw'asuusuta obuwangwa mwava yakireetawo obunkenke. Wano abajuliza abantu enkuyanja abattibwa mu kwekalakasa okwaliwo wakati w'ennaku z'omwezi nga 18 nenga 20 omwaka 2022 ng'akwatiddwa eruuka. Kyokka mu kifo ky'okwetonda oba okunakuwalira wamu n'abo abafiirwa baabwe yadda ku mukutu guno ogwa Twitter y'akaseera ako ne yeewaana nga kogasina okusekera abafiirwa mu kavuyo kano. Mbontakomye wano aze yeewaana era ng'atiisatiisa nga bajja okukola obulabe ku mawanga agatuliraanye olumu gavumenti newalizibwa n'okwetonda kyokka bino byonna nga bigenda mu maaso eggwanga lyonna lisirise okulina ekitaawe era omukulembeze w'eggwanga. Bwe kyasinze okumala eggobe mu kibya kwe kuwambibwa kwa Eddie Mutwe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna. Ono gwamanyidde ddala nti musajja Muganda n'ategeeza eggwanga nti amuggalidde ewuwe akola butaweera okumusomesa olulimi Olunyankole ekyaleetedde emmeeme z'abantu okwennyika. Bonna abantu baabwe abawagizi b'ekibiina ki NUP abazze bawambibwa bwe bakomawo banyumya tebabeera babaliisa akakanja babasaba okukubira akabaka essimu abayambe bwe kigaana ne babateerako oluyimba olutenda ekitiibwa kya Buganda olw'embooko n'enyooka. Kyagulanyi ajjukiza abakulembeze bano nti entalo mu nsi yonna tezatandika na Adolf Hitler okuteeka omukka ogw'obutwa mu bantu ba bulijjo wabula Kajjampuni yava ku bantu okuwulirwa nga abayiswamu amaaso okubajolonga ko n'okubakuba ku nsolobotto naddala nga bakikola beesigama ku njawukana mu mawanga. Akulidde oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi era nga ye mwogezi w'ekibiina ki NUP atubudde ekyawaliriza mukama we okuwandika omukuku gw'ebbaluwa guno. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa abakulembeze ab'enjawulo bano okuva mu Western Uganda bugwanjuba okubasaba okuvaayo okuvumirira ebintu bino kubanga Muhoozi yabikola ng'agezaako okulaga nti akikola ku lw'Abanyankole ate nga si kituufu. Ye obukyayi bwasiga abukola ye nga ye si kituufu nti buli Munyankole bw'ati bwali. Kati nga tusaba abakulembeze bano muveeyo ku nsonga eno mugivumirire kubanga si nnungi ejja kwawulawo yabulamu eggwanga lyaffe. Kyokka n'agambye nti situganye ebbaluwa batanze okuzindikira abakulembeze bano naye tebasuubira kwanukula kw'abakulembeze bano kubanga bangi ku bo batambulira mu kutya. Of course okutya kungi. Abantu bangi ensangi zino batya Muhoozi ate tebamutya ye nga ye batya kitaawe ali mu bukulembeze kaakano. Kulwaki? Kubanga balaba kitaawe omwana byakola tabivumirira. Kati kyovudola abasinga batya okuvaayo okubivumirira kubanga bagamba oba oliawo Mwai Museveni ebintu bino tabinaako buzibu kati batya banaabivumirira bayinza okubeera mu buzibu. Ono ategeezezza nti Ankole ng'ebitundu by'eggwanga ebirala si kituufu nti abaayo bali mu mirembe egitagambika kale nga kinyamiza okutondawo olukonko olubalabisa bo nga bali mu ggwanga eddala. Abantu abamu balowooza nti olw'okubanga akulembera eggwanga lino mu kaseera kano Munyankole era n'ebifo bingi eby'enkizo mu gavumenti ababirimu bava mu bitundu ebyo. Kati bannayuganda abamu balowooza nti oba oliawo buli Munyankole oba buli aveeyo
ali bulungi ate nga si kituufu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azaalabula abantu naddala bannamagye okwewalira ddala okweyambisa olulimi olulinga olusiga enjawukana mu mawanga kubanga embeera ng'eno ye yakonya Uganda ko n'okuviirako abantu okuttiŋŋana wakati w'omwaka 1966 okutuuka mu mwaka 1996 lwe yajja n'anunula eggwanga. Samuel Sebuliba, NTV Akawungezi.